kigudde waani. Masereka Junior nga wa myaka 13 nga mutuuze w'ekyali Kotham division ya Nyamwamba mu disitulikiti y'e Kasese yasimatuse okuttibwa bw'akwatiddwa ng'aliko ennyumba y'omutuuze gye yeesooza okwagala okubako byabba. Masereka ono kyajja atuula ekibiina ekyomusanvu sabbiiti ewedde ku ssomero lya Nyakasanga Primary School e Kasese, kyokka ono kigambibwa nti engalo ze empanvu tazireka mabega ng'abadde atandise n'okumenya amayumba g'abantu. Kule Edward ngono mutuuze agamba nti poliisi esaanye ekyuseemu etandika okukwata abazadde abaana bano abasiiwuuka empisa kubanga balina obuvunaanyizibwa okubagunjula. Kwata muzadde we nyocho kutoka polisi tumunoonye mpaka tumukwate tumuleete mumwana we agenda kwecha muyambi akolecha tuyambi. Kule agamba nti ne gavumenti eri mu buyinza tekoze kimala kubayamba ku baana bano abataayaaya ababeera bewagudde mu bazadde baabwe newankubadde nga ssentebe yakalondebwa ku kyalo kino yawera obutagumiikiriza bubbi bwonna mu kitundu kye. Wano bazabuzi gavumenti yavaako yabeera kubonani okuba binyo chairman wavaako myaka 2 yamazeeko abagagama abaana bemubeerewo kati bwe tutandise office katumaze emyezi 3 tusaze kizibu kiki kitukoleka sawa zino tukwata abantu abakazi abaana n'abalala bava wabweru n'Nyakasanga n'egundi bajeno tubakwata. Amuzaisa ngono yenna nnyini nnyumba Masereka mwakwatiddwa agamba nti gavumenti esaanye efuna ekifo mwesobola okukuumira abaana b'ekika kino kubanga basusse obungi mu kibuga Kasese. Inje ebintu byonna bikolera emyaka 3 nga n'omwetawuni ya Kasese omunasi nabitolo mu dakika nguma ngasabye gavumenti amamuhambako omuntu ng'oyo akwakino amayasanga yo mwangomo batuwetika tulangire twamesi twengemwita batu bamubika erunza banga nabo bikemyaka ngame 300 akalo mwangomo namabere kulina mabimenya rikola na miki betese no bintu byana bikolera emyaka 20 nga n'omwetawuni ya Kasese abekaramo ndimuma. Robert Kule yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.